nti akalulu kanoonye, akalulu kalonde, akalulu kakuume, ato kabanje. Kati kyekiriwo kati. That's what is trending now. Akalulu kano tukanoonye, akalulu kano tukalonde, akalulu kano tukakuume, bwe bagezaako kakwatamu tukalwanirire. Mazima n'obwenkanya. Mwami Byabakama tumusaba alekulire, wabeewo akulira akakiiko k'ebyokulonda atalina kyekubira, kubanga yalagidde ddala nti alina kyekubira. Wetwogerera ekigambo protest vote kirabika nga kitadde abanene ku bunkenge nga n'akulira akakiiko k'ebyokulonda yennyini amanyiddwa nga Simon Byabakama Mujenyi, omuntu alina okubeera independent, omuntu alina okubeera neutral nga talina na kubeera na ludda, kubanga akakiiko kakulembera ke kasala empaka ate era ke kazitegeka. Kitegeeza ki? Simon Byabakama Mujenyi tekeddwa kubeera nga talina ludda, wabula ekigambo ekimanyiddwa nga protest vote ngera bwe tuzze nga tukugamba kirabikidde ddala nga kitandise okwanika ebintu byonna oba oliawo ebibadde bikwekebwa mu mawulire, ebibadde bikwekebwa mu nsonda ez'enjawulo. Simon Byabakama ayongedde okuvaayo n'alagira ddala nti ekyamazima mukulu ono alabika alinako sayidi gy'agoberera, alinako sayidi gy'alaga, newankubadde tubadde tukimanyi bulungi nnyo ebikolobero bingi bigenda maaso n'okuba nga bikolebwa naddala ku ttiimu oba ku sayidi eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform kyokka nga Simon Byabakama asirise. Ate ebikolobero byebimu tebisobola kukolebwa ate ku sayidi ndala, era Simon Byabakama tavangayo kubaako kigambo kyonna kyayogera ku bwakyekubiira ogenda mu maaso. Kakati wuliriza wenjogerera nga Simon Byabakama wenkugambira nti ayongedde ogenda maaso n'okuba nga akunama, yabuvuddeko wamuwulira ng'agezaako okuba nga atiisatiisa nti gwani agamba abawagizi bo bagende bakuuma akalulu, kubanga tukimanyi nti tulina bulungi nnyo abantu abagenda okukuuma akalulu, era nga Simon Byabakama mu bigambo bye mwennyini ng'ategeeza bannayuganda, ategeeza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abagamba nti protest vote jjukira bo bakitegeera bulala oba oliawo. Kakati Simon Byabakama ng'agamba nti ku polling stations tulinako abakuumi abamala. Each polling station 600 voters, 13 polling stations, that is 7,800 voters. All of them gathered this polling station from 7 to about 4. Where is the space? Yes, akatambi ako ngenda kakwongera, ngenda kakumalirayo, wabula njagala kukulaga butya ekigambo protest vote we kibatadde ku bunkenge. Olunaku olwajjo waliwo ekiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa NBS, omukutu gwabwe ogwa X. Bataddeyo ekiwandiiko nga balaga nti Simon Byabakama n'akakiiko ke bagenze maaso bwe batyo ne baba nga batuuse n'okuwandika bino nno tebyakomye eno mu bigambo. Mu butambi bw'ogenda okuwulira si mwe byakomye, bino byavudde ne mu butambi ne bugenda mu kiwandiiko, ekiwandiiko ekiri official era nga kiriko signature eya Justice Byabakama Mujenyi Simon nga bw'ogirabaawo bwe yagitaddeko ng'akalambidde agamba ekigambo protest vote kyamazima ekigambo tekigwanidde, yabadde abyogedde already n'abissa mu bigambo mu katambi ngenda kakuwa, wabula teyakomye okwo n'abiteeka ne mu buwandiike ekiraga nti abasajja bali serious, ng'oggyeko ab'amagye abapoliisi n'ebitongole ebirala bye bayungula naddala nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alina waagenze, ekyamazima bino bigattibwako n'ebigambo byogenda okuwulira mu butambi n'ebikolobero oba n'ebyo ebigambo ebirala byogenda okulaba mu kiwandiiko kye ngenda okuba nga nkuyitiratiramu. Njagala tukisome babiri nkulage engeri ekigambo protest vote gye kikunamizza abakulu abali mu buyinza, abali mu bitongole by'enjawulo ebiteekeddwa okubeera nga tebiyina ludda, wabula nga ku mulundi guno just ekigambo bugambo kyanise abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda, kyanise abakulu mu bitongole by'okwerinda, kyanise abakulu mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Jjukira etteeka ligamba litya: omulonzi yenna ng'amaze okuba akalulu ke anaayimiriranga emitters nga 20 okuvaawo ewalondebwamu. Era ebigambo bino nkakasa kubanga obadde ogoberera wawulirako ne Simon Byabakama Mujenyi yennyini ng'agezaako okwogera ebigambo bino, era Simon Byabakama yali agezaako okwemfasayizinga ku tteeka kiki kye ligamba naddala ku nsonga z'okulonda. Etteeka ligamba nti omulonzi yenna bw'aba amaze okukuba kalulu akkirizibwa okuyimirira kumpi ne polling station mita. Ebyo nabyo ngenda bikwongera akatambi ogenda kawulira. Jjukira n'omusajja munnamateeka newankubadde ng'oggyeko byonna byonna ebigenda mu maaso, ng'oggyeko ebikolobero byagenda maaso n'okwenyigiramu, ng'oggyeko obwakyekubira bwakola, omusajja ono munnamateeka era kyova olaba wali waateeka omukono kuliko Justice Byabakama Simon Mujenyi. Kitegeeza musajja munnamateeka amanyi amateeka, wabula ebintu byagenda maaso n'okuba ng'akola oba oliawo
simanyi lwaki agenda maaso n'okubanga abikola wabula ku mulundi guno kirabika ekigambo protest vote kimuleetedde okubeera exposed n'ensi okutegeera Simon Byabakama yaani kakati we twogerera ebibye si birungi kubanga ebyama bitandise okubanga bivaayo nga bw'ogenda okuwulira nkugambye sayidi okusinga ziri bbiri sayidi eya NRM eya General Kaguta Museveni wamu ne sayidi ey'ekibiina kya National eya Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati Simon Byabakama abadde ali supposed okuzibeera wakati sayidi zombi Simon Byabakama alabika ayina oludda tukimanyi bulungi nyonze naawe naye ng'ate mu video eno ogenda kulaba ddala obujulizi obulaga nti Simon Byabakama amaze okubanga ayanikibwa jjukira obwakyekubira tebutambulira wano ku Byabakama kwokka tebutambulira wano ku bigambo by'ogenda okuwulira byokka nkuleetedde n'obumu ku butambi ng'abamu baaliko mu kibiina kya NRM nga balumiriza nti returning officers jjukira bano returning officers baba b'amaanyi nnyo ddala mu kalulu nga kagenda maaso n'okubeerawo returning officers kigambibwa nti mu district zonna kumpi returning officers bava ku kyalo kimu bava mu region emu mu njogere nnyangu bonna bava mu Western Uganda ekintu ekisinze ekimu ku ebyo bisinze okudisappointinga bannayuganda era nga bino byonna bidde eri omukulu amanyiddwa nga Simon Byabakama Mujenyi kakati byenkuleetedde ogenda kubiwulira mu lutambi luno nga twakasimbula embalasi naddala ggwe agoberera ng'omaze okubeera nga tokkirira mu comment section okuteekamu obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo ze tuba nga tukuleetedde bw'oba tonnakikola video giwe ekigalo kuba ntera okugamba gy'okoma okulayikinga video ate era gy'ekoma okubeera ng'etambula atasobola kugisharinga kule ekyokulayikinga wakiri kyo nkakasa ng'ojja kugenda maaso n'okubanga okisobola Simon Byabakama ogerera ng'ebibye si birungi nnyo olw'ensonga ensonga zimutuddemu ebigambo byongedde okubanga bivaayo bimulabise ekigambo protest vote nga bw'okiwulidde mu katambi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akikugamba gambye kirimu ebigambo bino wammanga anoonye kalonde kakuume ate we baba bakabbye okalwanirire akalulu kano tukanoonye akalulu kano tukalonde akalulu kano tukakuume bwe bagezaako kakwatamu tukalwanirire mu bigambo ebyo temulimu kigambo kimenya mateeka temulimu kigambo kiri bweru wa tteeka okukanoonya kwe kukuba kampeyini okwokukkirizibwa era ne Simon Byabakama yabyogeddeko nga bw'ogenda obbiwulira mu katambi ngenda kakwongera okugenda okukalonda kwe kugenda ku polling station ng'omulonzi n'okuba akaluluko ekyo nakyo kikkirizibwa era Simon Byabakama yakyogeddeko okukakuuma kwe kuyimirira meters 20 okwewalondebwako oba okuva mu kifo ekirondebwamu Simon Byabakama naye yennyini nga munnamateeka akimanyi bulungi nnyo era yakyogeddeko era ngenda bikuwa kakati ebyo ebimu ku bitadde amakulu bano ku bunkenke era we twogerera ng'ekyamazima bye boogera ekyamazima tebigatta oli ku mukutu gwa Red Zone TV wale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe yonna gye tusinzira okubanga tukuweereza okola kya mutawana nnyo njagala kukusaba obeere ng'ogattako mu ngeri ey'okubeera ng'otapinga ku kigalo obeere nga vidiyo eno giwa ekigalo kubanga ntera okugamba ogiyambyeko okubeera ng'etambula ate netuuka ku buli munnayuganda yenna gy'asinziira ogenda maaso n'okubanga agoberera genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo tubeere nga kati nga sinneeyongerayo mu bigambo byonna nga bw'ogenda biwulira mu butambi bwonna nga bwe mbukuleetedde n'ekiwandiiko kino nga sinnakikusomera nyongera okusooka okukuba omulanga n'okwebaza abo bonna abasobodde okuba nga mugenda mu maaso n'okudduukirira omulanga ogwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ogw'okugula fulaaga bannange mwebale abakola omulimu ogwo abali ku kaweefube okulaba nga fulaaga zigulibwa ate mu bungi mpozi n'ensonga endala kino nga siraba kubanga ngenda wala mu nsonga ze nkuleetedde njagala okusooka okukuba omulanga n'okusaba abatunda fulaaga eno emu bweti wenjogerera olunaku olwaleero fulaaga zino tubadde tuzimanyidde ku bbeeyi ya wansi naye kaakati bagituguza ku 3,400 abasinga obungi abatunda fulaaga bannange tubasaba batunda fulaaga temulinyisa fulaaga olw'okuba mwawulira nti omukulembeze yakola oda y'abantu okugula fulaaga temuzirinyisa bbeeyi kubanga ate muba mutukaluubiriza omulimu olunaku olwajjo nagenze nembako fulaaga ze nagenze okunona kubanga nga wokimanyi nti wano ku Red Zone TV tuyina fulaaga ze tugula era nga wenzize nkibagamba kaweefube wakulaba nga naffe nga Red Zone TV Red Zone Media Family tubaako kye tugattako ku mulanga gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu President kakati fulaaga zino ze tugula tuzigula tusobole okuzigaba tuzigula nti bizinensi titugenda kuzitunda tetugula nti tugenda kuzikozesa oba kuzirya wabula zigenda kukola ekintu kimu kubeera nga tuzigaba kati omuntu azze okugula fulaaga n'ogimugamba 3,000 simanye 4,000 naye nkugamba njagala fulaaga nnyingi era ngenda kutwala fulaaga
tuwererako ddala bwe nondaga nti fulaga za bbeeyi nyongera okusaba abatunda fulaga bannange temulinyisa fulaga muleka abantu bagule fulaga ku bbeeyi emanyiddwa mpozi n'ekirala nebaza bannange abatuyambyeko abatwegasseeko ku mulanga guno okulaba nga tugula fulaga mu bungi kubanga tuzo tuziguze ate tukyazigula nebaza abazze ne mubanga mu contributinga mugeremu obendala nebaza abatuweereza fulaga mu peke mutuwa fulaga enkalu ne tubanga tugatta ku ezo iriwo kakati gwe yagala contributinga oyita ku mukuto gwa Red Zone TV Red Zone Media Family tuli mukola contribution yaffe kaweefube waffe enamba zezo 0756081595 ye ya Airtel okwoyita 0756081508 ye ya MTN era kuyinza okuyita ne tubanga tutambuza ensonga naffe nga Red Zone Media Family ne tubanga tugattako ku mulanga ogwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu so osobola okkopa enamba eyo osobola ogikubako n'osooka okukonfaminga nti bano be ba Red Zone TV bengenda okwogera nabo era bwe contributinga bwe nawayo fulaga zange zinabatuukako aba Red Zone Media sijja kuba zituuse kaso nayita ku nnamba ezo nawe asobola okukola kyonna ky'osobola okukola nkuyitira ku mikutu egy'enjawulo nyongera obbakubiriza bannange mu kikole olwo tusimbule tugende mu nsonga eza Simon Byabakama wenjogereranga ebintu bimutuddemu obunkenke bweyongedde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abakulu ayongedde okugenda maaso n'okubanga abalabisa nkugambye bwe bali bonna buli omu atuuza ya lukugonyo kye bayita okutuuza y'olukugonyo bali ku bunkenke olw'ekigambo obugambo nti protest vote Simon Byabakama yeeyanise ekiwandiiko nkikuleetedde obutambi mbukuleetedde n'ebigambo bye bazze nga boogera mbikuleetedde wabula kkiriza tuve mu kalango kano kamu kokka then tusimbule awatali nsonga yonna tutataaganya wulira nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi boowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga ganya okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyaliko, webali kubanga okyagoberera, yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, naddala gw'atambula naffe ku mukutu guno, atanaba kubanga otwegattako, tonnaba kubanga osubscribinga, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, okwate kadeka notification kakuyamba okubeera omu ku abo basooka okumanya buli we tuba tutaddeyo. Nja kukusaba genda mu comment section kubanga ku nkomerero ntera okuyitaayitako mu bubaka bwammwe bwe muba mutaddeyo mu comment section ate tubeere ng'ensonga tuzikwasaganyiza ddala. Emirundi mingi nnyo owulidde nga Simon Byabakama Mujenyi n'abamu ku bakungu abali mu bitongole ebiteekeddwa okubeera nga biri Newton kyokka nga ate bavaayo ne balaga oludda ekintu ekimenyera ddala amateeka kyokka nga bino byonna biva ku ekisinza okubakunamya n'okubajjayo n'okubateeka ku bunkenke kyekigambo protest vote kyenkugambye nti kanoonye kalonde kuume ate we bakabba kalangirire nga ne Simon Byabakama Mujenyi yennyini atalina kubaako oludda wenjogerera nga Simon Byabakama yamaze dda okubeera nga yakunamye era ebigambo abyogedde nga kiraga abiwulira wabula mu njogera gy'abyogeddemu nga kiraga abitidde. Now I've had this campaign which is trending nti akalulu kanoonye akalulu kalonde akalulu kakuume ato kabanje kati kyekiruuka. Yes, Simon Byabakama mu njogera ye agamba nti bye bitrendinga era bye biriko wabula tamanyi nti biri mu mateeka kakati awo sagala tulwewo nnyo njagala kutwala mpola nkugambye nkuleetedde ekimu ku biwandiiko byatadde era ekiwandiiko kino kisinza okwanika Simon Byabakama kubanga abijje mu bigambo okwogera obwogezi olunaku lwajjo obudde bwabadde buwungeerera omukutu gwa NBS ne guteekayo ekiwandiiko kino nti abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda balabudde nga balabulaani balabula bannayuganda balabula Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyo byogamba abantu nti genda okanoonye genda mu kampeyini ebyo si bituufu. Ebyo byogamba abantu nti genda okalonde ne byogamba abantu nti genda okakuume si bituufu era bo tebabikkiriza. Kakati Simon Byabakama n'avaayo bw'atyo n'agamba nti we tubyogera kirabika temubiwulira babiteeka mu kiwandiiko ekiwandiiko kino kisayiningiddwako ye yennyini Simon Byabakama Mujenyi akulira akakiiko k'ebyokulonda era nga kikakasiddwa nti akakiiko k'ebyokulonda kati nga sennakuwa katambi obiwulire nga abyogera. Njagala tusooke tuyiteeyiteko kino briefly ngenda kukusomera mu key points obeere nga tutambula. Bagiyita Red Zone TV Sebambulire Patrick Nzembera okubeera nga nkuweereza wuliriza kyafuluma nga 18 Desemba 2025 lwalera 21 ng'agamba nti all presidential candidates
2026 general elections baba bateekako omutwe balaga nti tugamba ba presidential candidate si bonna naye nga nkakasa gwagoberera presidential candidate gwe bagamba omumanyi bulungi nnyo wuliriza mu kiwandiiko tukyagenda ma jukira yono y'omu gwe babulokinga buli waba agenda okuba nga campaigning nga bamubulokinga ekiwandiiko kigamba ki mobilizing voters to protect the vote under the slogan kanoonye kalonde kakuume kabanje bagitadde na mu quotes nti balabula ne sekulabula yenna bonga akakiko k'ebyokulonda kubanga ke kaliko sigini kya wansi bagamba nti okumobilizing oba okukubiriza abalonzi uliriza bulungi nnyo okuprotecting oba okukuuma akalulu kaabwe wansi wa sirogani oba eŋŋombo kanoonye okugenda mu campaign kalonde okugenda ku polling station kakuume okwemirira meters 20 okuva ku wali walondebwamu kabanje singa kaba kabbiddwa ng'ebigambo bw'obiwulidde nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abyogera era nga bwe nkugambye nti bino bye bimu ku ebyo ebisinze okuteeka bakulu bano ku nkenkera bye biri mu kiwandiiko. Akalulu kano tukanoonye, akalulu kano tukalonde, akalulu kano tukakuume, bwe bagezaako kakwatamu tukalwanirire. Kakati ebigambo ebyo abasajja be batadde ku bonkenge era nga tuli mu kiwandiiko wulira bagambye the Uganda Electoral Commission has noted with concern the utterances by some political candidates during the ongoing campaigns calling on their supporters to not only canvass for votes and participate in voting but also protect and demand for the votes cast. Uliriza embaga bambe abasajja bali mu obunkenke bweyongedde. Uliriza mu kiwandiiko kino nga bagamba iffe akakiko k'ebyokulonda tukizudde era tukitegedde obaka ngambe tugudde mu lukwe yogere nyangu ng'abamu ku ba candidates abeesimbyewo mu kalulu kano ke tulimu kennyini campaign zino ze tulimu mbo bakoolinga obanga bakoowoola abawagizi baabwe si kulonda bulonzi kalulu kokka nga babakoowoola si kugenda bugenzi kukanoonya kyokka wabula mbo n'okukakuuma ate era n'okukabanja kiwandiiko bwe bagamba under section 35 subsection 1 of the Presidential Elections Act a candidate may be present in person or through his or her representative or polling agent each polling station for the purpose of safeguarding the interests of the candidate with regard to polling process. Uliriza ono bagamba okusinzira mu kawaayiro aka 35 subsection 1 mu bracket nti etteeka eryo ligamba nti omu ku beesimbyewo oba yeesimbyewo yenna ajja kukiikirirwanga ba representatives be oba ba polling agent ku buli polling station n'ekigendererwa eky'okukuuma akalulu oba okukuuma interest za candidate oyo aba yeesimbyewo naye olowooza wano bategeeza ki jjukira ate etteeka lyerimu likugamba era Presidential Elections Act ekkiriza bona amalanga okulonda akaluluko ojja kuyimiriranga meters 20 okuba we walondebwamu kakati olowooza bawakanyaki Simon byabakama akugamba nti ffe tumaze okuteeka ba polling agent tukkiriza tubeere ne ba polling agent buli polling station kakati abogamba okukuuma akalulu ebbo bakingo already waliwo ba polling agents abali eyo mu bikumi n'ebikumi. Each polling station 600 voters, 13 polling stations, that is 7,000. Akkiriza nti etteeka likukkiriza okukola ekyo akkiriza nti etteeka likukkiriza ogenda maaso n'okubanga okola ekintu ekyo era etteeka lyerimu ate era lyataputa jjukira nkugambye ono munnamateeka etteeka ligamba nti omulonzi yenna bw'aba amaze okukuba kalulu akkirizibwa okuyimirira kumpi ne polling station mita 20. kakati ebyo twabutambi ngenda bbo kumalirayo naye njagala tusooke tumalirize ekiwandiiko kino njagala kulifaalingira ku nsonga ezo Simon byabakama akuga nti bino bye tugamba bye tugenda maaso n'okugamba abalonzi nti mukanoonye mukalonde mukakuume bakabba mukabanje agamba bimenya amateeka nti akawaayiro aka 35 mu Presidential Elections Act etteeka erifuga okulonda kw'omukulembeze w'eggwanga mbu terikikkiriza kubanga oyina kukiikirirwa either polling agent oba representative. Going by the said provision, the responsibility of protecting a candidate's votes, among others, squarely lies with the two polling agents whom every candidate is at liberty to deploy at every polling station. Nti nsonga y'okukuuma akalulu
Byabakama agamba mu kiwandiiko kino nti okukuuma akalulu protecting a candidate's vote among others n'ensonga endala kino kigwa mu tteeka eryo era nti twatumwagaza ba polling agents babiri ku buli polling station bw'abanga ayagadde. Emenoga nti nze saagala ba polling agent naye wabanga ayagadde ekyo kye tumanyi beebo be tumanyi abali responsible mu kukuuma akalulu eti waabwe. Similarly, under section 50 subsection 3 of the said act, a candidate is entitled to be present in person or through his or her representative or polling agent at each polling station throughout the voting and counting of the votes for the purpose of again safeguarding the interests of the candidate. Uliriza akugamba nti bwe mwagala okukuuma akalulu nga bwe mugamba nti mukakuume gwe candidate oba presidential candidate oba candidate ow'ekika kyonna beerawo in person ku buli polling station oba beerawo ne polling agent oyo ajja kuyambako okukuuma akalulu ko oba interest zo. Wabula tokkirizibwa gamba bantu nti mukuuma akalulu kammwe sinakindi n'okukabanja. Oyo ye Simon Byabakama mu kiwandiiko ekyateekeddwayo era nga kyavudde ku kakiiko amanyiddwa nga Uganda Electoral Commission. Simon Byabakama kaakulembera ekiwandiiko nno kino kinene kati eyo nkusomeddeko page 1. Page 2 nyinza obutagikusomera kuba mpanvu mukko naye ngenda kusomera page eno esembayo nayo nkusomereko obutonotono okwateekeddwa n'omukono. Simon Byabakama yenyi akulembera akakiiko k'ebyokulonda. Wulira nga bamaliriza. As a consequence, candidates are warned desist from whipping up their supporters not to go away and remain within the vicinity 20 meters distance of a polling station under the guise of protecting, demanding their candidates' votes. Kati n'owulira embaga wano bakugamba ti Simon Byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda mbu balabudde abagamba igwe candidate ebyokugamba abantu nti basigalewo wadde etteeka likugamba nti ojja kusobola okubeera mu meters 20 okuva mu kifo ewalondebwamu ekyamazima bwe baba nga bagenda kusigalawo kukuuma kalulu tekikkirizibwa. Simon Byabakama ategeeza kyokka ate mu tteeka wali bakugamba ate kikkirizibwa kye simanyi omuntu bw'ayimirira mu meters 20 ewalondebwamu aliko akabonero akalaga nti nyimiridde kubanja kalulu nyimiridde kukuuma kalulu oba akkirizibwa okuyimirira kilometers 20 ago asobola okuba protecting akalulu ke mu ngeri yonna egyategeera. Era Simon Byabakama nassaako omukono Justice Byabakama mujenyi Simon Chairperson Commission bw'atyo n'asayininga ekiwandiiko kibanga kiwedde. Ebigambo bino tebikomye mu kiwandiiko. Simon Byabakama bigenzeeko ne mu bigambo era wulira bw'agambye. Now I've had this campaign which is trending nti akalulu kanoonye akalulu kalonde akalulu kakuume ato kabanje kati kyekiruka. That's what is trending now. Now you ask yourself, what is your interpretation to this? Yes, look, kanonye means look for votes. Perfect. That's what the candidates are doing. That's what their agents are doing. That's what their supporters are doing. You are acting within the law to look for votes, but acting within the law. That is okay. 2, kalonde, in other words, go and vote. Perfect. Any candidate who is urging his supporters to go and vote on polling day, I give you 100%. Perfect. That's what elections are about. Let every registered voter go to the polling station you are supposed to vote from and cast your vote. Kakume. Because that's what the challenge now comes in. Some people are saying, when you finish voting, don't go away. Remain there. We must protect our vote. Remain there, you must remain there. You must protect our vote. Then after that, kabanje, in other words, demand for your vote. Now, that's where the challenge comes in. Because according to the law, because they are saying you cannot tell people to go away, Byabakama, because they have got to remain to protect their votes. We don't trust what will happen at the polling station. But we have said the polling station has people who are designated and recognized in law to be present throughout, and those are the agents of the candidates. And each candidate is entitled to 2 agents per polling station. And Section 35 of the Presidential Elections Act
says a candidate may be present in person or through his or her representative or polling agent at each polling station. Listen to this. For the purposes of safeguarding the interests of the candidate with regard to the polling process. For the presence of the agent is for purposes of safeguarding the interests of the candidate. So omukumi alirudawa, you know, this is the vote protector, the agent, because he has said his or her presence is for purposes of safeguarding the interests of the candidate with regard to the polling process at a polling station. Now, you have 8 presidential candidates. Each one is entitled to 2. How many are those? 16. You have 10 or 15 parliamentary candidates. And because presidential and parliamentary elections are taking place the same day. 15 times 2, those are already 30. Right. Plus 16, you have 46 vote protectors inside the polling station. Because these ones are permitted to be inside the polling stations throughout. But for you who is a voter, who has cast your vote, and you are not an agent, although the law says you can stand 20 meters away from the polling station, and that's what they are saying. How can you refuse people to be at the polling station when the law says they should be there? Granted, the law says you should be there. But what is your role after you have cast your vote? What is your role? Now, some of their leaders are misleading them to say, you are the ones who are going to protect our vote. Be there so that you protect our vote. Be there. But the law has said the known vote protectors are the agents who will be allowed inside the polling station right from the time the polling station opens, throughout voting, and throughout counting. Those are the vote protectors. So, if you are Kakume, it is not every voter who protects the votes of the candidate they have voted for. No, it is the agents of the candidates who, in the confines of the law, are the vote protectors for their candidates. Then Kabanje, then Kabanje means demand for it. How it has been rigged. Now, the law has said, after polling has ended, counting has been conducted by the presiding officer in the presence of the agents of the candidates. The presiding officer shall record on the declaration of results form the results of that polling station, what each candidate has scored. And the agents shall put their signatures on that reform to confirm this is what has happened. And then the presiding officer shall give a copy of the declaration of results form to the agents of each candidate. So who is Kukabanja? The candidates' agents. Because the candidates' agents are the ones who are entitled to get a copy of the DR form. Not you people who are standing 20 meters away. No, they don't give that DR form to the 20. Mukulu oyo ye Simon Byabakama Mujenyi yakomye mu kuwandiika kiwandiiko yataddeko omukono kye nkusomeddemu briefly yokka byogera n'abyogera. Simon Byabakama kigambo protest vote either sijaga nti yakitegedde bubi wabula kitadde abasajja bano ku bunkenke kanoonye genda mu campaign oba tomenye mateeka, kalonde genda ku polling station olonda akaluluko oba tomenye mateeka, kakuume yimirira meters 20 oba tomenye mateeka, kabanje singa baba bakabbi nina okulwanirira ekyo kyenzikiririzaamu. Kati awo jjagenda mu comment section ambuulire wano teeka ki eriba limenyeddwa etuyinza okuba twogera nanga amateeka gemmanyi malala nnyo oba oliawo nga gakyuka. Simon Byabakama ebigambo byayogedde mu biwulidde kyokka jjukira y'omu azengeera ayogera ebigambo oliawo nga byawukanira ddala ku ebyo by'owulidde mu katambi ako. Tukyatambula ffenna Portugal Red Zone TV webali kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribe kikole tubeere nga tutambula ffenna. Omusajja ono Simon Byabakama obwakyekubiira buzze bweyolekera okubeera ddala ebintu bino gye byatandikira. Ojjeko ebigambo by'owulidde ebigambo bingi nnyo by'ogenda okuwulira by'otannaba kubanga obumanyi ogenda kutya. Robert Kyagulanyi Ssentamu azenga akugamba nti Simon Byabakama tukimanyi bulungi nnyo
yinza obutatulangirira era ebyo byonna bijja oluvannyuma lw'ebyo ebimu ku bikolobero byazzenga akola oba ebigambo byazzenga ayogera ebiragira ddala kino kyogenda maaso n'okukulira ne Masaka okubategeeza tibyabakama ne bwe tuwangula n'ebitundu 9 ku 10 tagenda tulangirira byabakama tagenda tulangirira kubanga akolera Museveni byabakama tagenda tulangirira kubanga yalina okubeera refari mukuno kukontana neyabaayo n'avumirira kyetuyita protest vote twe mu kalulu kano tuwakanya ekibbattaka tuwakanya effugabbi tuwakanya ekiwamba bantu tuwakanya otutulugunya ne mwami Babakama yagamba ye kikyamu okugamba titugenda mu protest vote yebuvuddeko mwamuwulidde newankubadde yali mulamuzi era naye munnamateeka nga nze wano ne mwami Byabakama yavuddeyo n'awoninga bannayuganda n'abagamba temukkirizibwa kubeerawo okulaba ng'abantu balonda era mwami Byabakama yennyini n'agamba nti bajja basiba mwami Byabakama asinzira wano ku ssaza lya Ssaabasajja Masaka okutegeeza nti etteeka erya Presidential Elections Act section number 31 akawaayirako 4 kalaga nti munnayuganda yenna ng'amaze okulonda waddembe okuyimirira mita 20 okuba ku mmeeza we balondera emita 20 kyekyo ekitundu abantu abo bwe bali njagala okubuuza mwami Byabakama mwami Byabakama yegwerefari egw'okulya akakiiko k'ebyokulonda naye lwaki oyagala bannayuganda akugambye abatasobola akugambye nti Byabakama tajja kutulangirira ekyo kimanyiddwa bw'aba tasobola kutulangirira ibadde ebigambo ebyo Ekisezoba Kyagulanyi Ssentamu yogera nti Byabakama wabanga bino tabisobola adde ebbali mwami Byabakama bw'aba tasobola kuteekateeka kalulu ka bwesimbu ak'amazima n'obwenkanya mwami Byabakama tumusaba alekulire wabeewo akulira akakiiko k'ebyokulonda atalina kyekubira kubanga yalagidde ddala nti alina kyekubira. Simon Byabakama Mujenyi musajja munnamateeka nga bwe nkugambye amanya yakola either abimanyi oba seekyo obwakyekubira n'ebigambo ebirala ebifaanana bwe bityo gambye zino nsonga z'amateeka kwetwala bwetwazi mbiri Simon Byabakama uddengayo nnyo n'alaga obwakyekubira wenjogerera bitandise okuba nga bimula yennyini mugamu ku mateeka gabaddengayo tegabaddenga amenya akulira akakiiko k'ebyokulonda nga tukyali ku kiwandiiko kiri akkiriza nti tulina polling stations era akkiriza teeka likkiriza okubeera ne ba polling agents wabula teriyo teeka likugaana kuyimirira meters sijagamba kilometers meters 20 okuva ewalondebwamu wabula ye akugamba emuleeta ate bantu bagenda kuprotectinga kalulu lwaki Simon Byabakama ayogera ebigambo ebifaanana bwe biti nga ate akulira akakiiko k'ebyokulonda akali supposed okubeera independent ate nga kali neutral. Each polling station 600 voters, 13 polling stations. That is ati bw'owulira ebigambo ebyo byayogera mu katambi kano njagala nkakuwe bulungi nnyo nkamaleyo. Simon Byabakama akugamba nti etteeka likukkiriza okuyimirira 20 ye yennyini kyokka ate mu by'owulidde mu kiwandiiko agamba bwe muba mugenda muyimirira meters 20 ewo buyimirizi so si kuyimirira kukuuma kalulu kammwe awo sitegedde kyategeeza naye ng'ate ye muntu y'omu gye buvuddeko yakutegeeza ebigambo bino. Each polling station 600 voters, 13 polling stations. That is 7,800 voters. All of them gathered this polling station from 7 to about 4. Where is the space? And secondly, these are voters of different candidates. How do you rule out, how do you guarantee that these people, first of all, they will keep calm, they will keep composed, they will not have any quarrel, they will not start arguing among themselves. Tubakubye candidate wa aketwala lero tubatwala lero tukoze eki. Before you know it, there is chaos which has erupted, and before you know it, the chaos has spilled over to the polling station, and the boxes and everything are destroyed. So that's why commission yasalawo negamba tebanange kyandibadde kisaanira muddeyo waka. But I also said, and I repeated, the people whom we are not going to allow and who will be arrested are these who come putting on like your jackets for the media, voter protection.
with a kitaga around the neck, voter protector. Those ones are not known in the law. Okay? Anyone who comes with a tag or label, I'm a voter protector for candidate so and so, and therefore you want to enter the polling station, you are not known in the law. The people who are known in the law are the agents of the candidates, the observers, the polling officials, the police constable. Those are the people who have access to a polling station at any time. A voter also has access, but you only access the polling station to cast your vote. Once you have cast your vote, you will retreat or withdraw, and the law says you can sit 20 meters away. But we have said, and I repeat, for practical purposes, you cannot have 2,000 voters gathered at the polling station. How about the people who have not yet come to vote? This, you are going to create an intimidating environment or atmosphere that might scare off some of the voters. And thirdly, if you are going to stand around the polling station, you are even going to interfere with the free of a secret ballot, because some people stand so close they look in the best to see who you are. So we say, let people feel, the voters should feel secure, should not feel intimidated. Kakati ebyo ebigambo bya Simon byabakama ebikyukakyuka ebiri mu kiwandiiko by'owulidde byawukanira ddala ku ebyo ebigenda maaso n'okubanga ate byogenze maaso n'okubanga owulira ate mu katambi kano, kyokka ate ng'era byawukanira still ne by'owulidde mu katambi. Omukulu ono ogenda kumwesiga otya? Ogenda kwesiga otya Simon byabakama n'ebigambo ebyo? Kakati ate wulira wano. Ezimu ku nsonga endala ezongereza ku zino eziraga obwakyekubiira obwa Simon byabakama n'akakiiko ke. Tukyagenda mu maaso nkugambye bino byamuleeteddwa ebizibu era byongedde omukunamya awuliriza. Waliwo kye bayita returning officers. Bano ndowooza mu njogera ennyangu be bandibadde bakulira akalulu, kulira ebyokulonda ku buli district. Ba returning officers mu districts ez'enjawulo bonna kumpi amannya gafaanagana, bava mu region y'emu. Sigamba nti oba abantu abava mu Western Uganda babi, wabula kiraga ensonga ennene emabega w'ebyo bye tugenda maaso n'okubanga tulaba wuliriza. Ba returning officers bono olwaleero ekyaliwo mu kinaana Alebato Amalta district ye Kyoga County Mulango. Olwaleero returning officer ye Twina Masco William Mulango. Anti ye Mulango wuyo Twina Masco kati oyo ye MP akutegeeza. Elango Twina Masco yaliyo. Yaliyo. Arua district inteziyeremye Medadi. Bugiri district Kichoncho Gaude. Bugwere Nwagaba Penena. Buhweju Ainebyona Alex. Buyikwe Tusingwire Ana Maria. Bukomansimbi Kizindo Ibrahim Salim. Assistant we Asimwe Nicholas. Bukwa Pimwijwe Joseph. Burisa Niwasi Marine. Bundi bujjo kunuhira Robert. Bunyangabu Twinomujuno Evaristi. Bushenyi Mbabazi Godfrey. Assistant Komjere Kobeti. Butareja Birungi Sara Kezia, Butambara Choga Birwe Mugabe Pisi, Butebo Vyencha Stera, Gomba Mujenyi Jowero, Guru Agaba Ronald, Iba Ihoima Maskodagaras, Ibanda Kamsime, Dani Ruhemba, Yiganga Atahu Mase, Jinja Site Kyotunji Jenufwa, Kabarore Nayebare Danieli, Kariro District Asimu Esther, Kampara Central Division Dorin Musime, Kawempe Division Mugabe Robert Machinde Munanura Ivan Mukuba bya wanje abo bosoma baki kakati olwaleero ekyalo 19 kinana ekikaya n'abantu be bakulira ebyokulonda bonna bakukyalo mu Uganda yonna kakati olwaleero ogenda Kasanda Kayunga Kibale Kiboga Kikube Kiruhura Kiryandongo Kisoro Kyenjojo Kyotera Ruwero Rwengo Ryantonde Masaka Site Mbarara Site Mbarara district omanyi kakati bino byonna mukuba byasi omanyi be bayita bizonto bamanyi nange nalinga sibafaako ebyo byoyogera byebyaba anti uliriza eno government gazette namba na 5 ya 3 July 2012. Yes, kati izi ensonga ziwulidde bulungi
bigambo biwulidde Simon Byabakama Mujenyi n'obwakyekubiira nga bukyagenda maaso n'okubanga bweyoleka. Jjukira tugenda mu kalulu ka 2026 ebigambo by'abakulu bano kyamazima bo bennyini babitankana era nga ke kabonera akalaga bino birabika bibatadde ku bunkenke. Ebigambo ebibatadde ku bunkenke bye bigambo ki? Ebigambo bya protest vote, ebigambo kanoonye, kalonde, kakuume ate bwe bakabba okabanje. Ebigambo ebyo bitadde abakulu ku bunkenke era nga byebimu ku ezo ensonga zengenze maaso n'okubanga nkuwa. Kakati ebigambo ebyo ngenda bikuwanga President ayogera byogera. Wabula ulira Simon Byabakama kyayogera ku tteeka kyokka ng'etteeka lennyini lyayogerako ye muntu y'omu ate ng'ebigambo ate era byayogera oluvannyuma ate bikontana n'etteeka bennyini bye yayogera. Wulira etteeka ligamba nti omulonzi yenna bw'aba amaze okukuba kalulu akkirizibwa okuyimirira kumpi ne polling station mita 20 kuva ku meeza eri Benson weebeera. Mbuwadde etteeka likirizibwa omuntu yenna okusigala awalondebwa n'akuuma akalulu ke waliwo abatagenda kukkirizibwa. Yadde ate alina okukwatibwa oyo ajanga yambadde ettaaga ng'agamba nti nze voter protector wa candidate wange, nze ayambadde jaketi agamba nze ndi voter protector. Amateeka oyo tamanyiddwa basebo banyabo. Yes, kakati wano aba NUP abawagizi abakulembeze n'abantu ab'enjawulo abakkiririza mu ekyo kyenkugambye ekimanyiddwa nga protest vote we basinziira bakugamba nti kakati bino byonna bye twogera ebyakanoonye, kalonde, kakuume, kabanje biri mu mateeka. Ensonga lwaki biri mu mateeka era naye abyogero omu ku abo abakulembera ekibiina ekikkiriza mu ndowooza eno takwatibwa akabonero akalaga nti byayogera biri mu mateeka. Akalulu kano tukanoonye, akalulu kano tukalonde, akalulu kano tukakuume, bwe bagezaako kakwatamu tukalwanirire. So mwenna basebo ne bannyabo mwenyigire mu protest vote ya 2026 kubanga eyo option yokka egendo tujjako nakyemalira. Naye ate ekyo tukikola okwetoola eggwanga lyonna ne ku mitendera gyonna ku buli level. Nakigamba abavubuka era nammweziramu kibagamba nti tuli mu kuteekateeka Uganda empya. Uganda empya si kujjako jasi omubbi omukulu Museveni, nedda babbi banne bonna kuva ku LC1. Era bwe tunagenda mu Uganda empya misioni yaffe step esooka ya kujjako dictator tujja kuba tetumaze, nedda tunogenda mu maaso neteekateeka eggwanga empya lyetugenda okweyagaliramu. Buli omu ku ffe lyagenda okuba nga yenkanankana ne munne, amalwaliro nga sigakekwa, emirimu nga sijakekwa, ng'obwenkanya buli omu abufuna. Ekyo kigenda kubaawo nga ffenna tulina obukulembeze, nga kansala wankyukakyuka, nga MP wankyukakyuka, nga meya wankyukakyuka, of course nga ne president wankyukakyuka. Kino tukikola mu linnya ly'abannaffe bonna abo abaatemulwa, abo abaabuzibwawo, n'abo abali mu makomera watali musango, ba Edi Mutwe, ba Akireo, ba Smarty, ba Gaddafi, ba Bobby Yanga, ba Muyudi, ba Wuma Lukato, sisobola bamalayo. So byonna tubikola mu linnya ly'abannaffe abo. Kati awo wakugambira nti ebigambo byayogera biba bimenya mateeka, lwaki tawanduukulwa oba lwaki takwata. Kati nno kano kabonera akalaga amazima ebigambo ebyo bitadde buteesi basajja okutya oluvannyuma lw'okubeera kyakalulu ke tugenda mu mwaka 2026 akulembedde oba omu wakulu mu kakiiko k'ebyokulonda nga yakakulembera ddala yali ku ntikko Simon Byabakama nga yalina okuba leefali okugerera ebintu atandise okuba nga abitaputa. Ensonga endala wulira Jeno Yoweri Kaguta Museveni gye buvuddeko bayo n'ategeeza aba NUP baamubba akalulu. Aba NUP bagamba twagala tukuuma akalulu lwa nsonga ffe tugamba baatubba, ne Yoweri Kaguta Museveni agamba baamubba. Kati gwe Simon Byabakama kitegeeza walemererwa okukola obuvunaanyizibwa bwaffe katukakuume tuleme kuddamu kulaba kubbibwa kwa akalulu. I have now got all the evidence that in the last election NUP cheated by 1 million votes. I have the facts. NUP can take me to court, and the same 7 has falsely accused them.
But this is what happened. 1 million votes. And I have all the evidence now. Omusajja agamba nti baamubba akalulu nti era aba NUP babba obululu nti n'obwo bwe baafuna naddala mu Central nti babba bubbe era nti baasobola okubba oba okuprintinga obululu kumpi miliyoni namba n'okusoba nga bwali bwa kiyaaye era mu katambi kano kengenda okwongera akalala yabyogedde nno gye buvuddeko ng'ayongera okukkaatiriza ekyo kye yayogera era ng'ategeeza obululu buno ayina n'obukakafu baabuprintingira oba baabukubira ku Nkuruma Road. Atamanyi Nkuruma Road njagala okugamba oba omanyi Nassa Road oluguudo oluli ekyengulu wa Nassa Road ye Nkuruma akati saidi eyo agamba nti yo gye baabuprintingira era mbw ayina n'obukakafu. But this time, last year, the 2021, they went further and printed their own fake ballot papers in Nkuruma Road. Then those were the 1 million. Then they imported from Dubai 1.7 million. So altogether they cheated 2.7 million. Akati oluvannyuma lw'okukakasa nti alina obukakafu nti babba obulu ate era babuprintingira ku Nassa kati aba NUP bamugamba Simon Byabakama naffe tugamba baatubba ate n'abaali mu lwokaana abalala bagamba baababba kati mutuleke tukuuma akalulu ate ekyokukuuma akalulu mukitidde ekitegeeza mmwe mwandibanga mmwe muli emabega w'okubba akalulu era wano wabaddewo n'olutalo mu studio emu njagala nakanookala Sekretari General ekibiina kya NUP David Lewis Rubongoya alina gwe yabadde attunka naye era ku nsonga y'emu mubanga mugamba nti babba akalulu naffe tugamba baatubba lwaki temutuleka ne tukuuma akalulu ate nga tewali na tteeka lyetumenye kyenjagadde muntu agambe nti amateeka gatetulamula tujja kukaali era kyetugamba ekyo etteeka ligamba ki bana beboogera nti dawaka tekiri mu mateeka kakati kyetubuuza abana abakulu buli omu mu Uganda akkiriza nti waliwo obubbi bw'obululu ono mpulira abuuza tibwebawe buli buli omu kati mu Uganda agamba ne president kyagamba ekyo jalo Museveni agamba bamubba okay Supreme Court yagamba obululu bubeera okubba ballot staffing n'ebirala nebakubadde mu biseera ebyo baagaana okuvataninga akalulu ako banaddiini bavudde ne bakyogerako ffe abali ku ludda tugamba akalulu kabbibwa kakati ki kyemutidde mu kukuuma akalulu kubanga tugamba banansi ku mulundi guno buli omu engeri gyagamba nti obululu bubbibwa buli omu agamba obululu bubbibwa kakati ku luno katukakuume ffenna nga banansi lebaita vigilance ffenna tubeere vigilance tukakuume tulabe okay kwa Museveni bagamba bazi obululu miliyoni 2.7 era yagambe nti abenaaleemu bano bamu disappointinga balagajjala nnyo ne mu buyisaawo kakati ndeki bwe bagamba nti babba naffe ne tugamba babba kati bannayuganda kabeekuumira akalulu kaabwe buli omu abeere n'obuvunaanyizibwa alabe kyekigenda ekyo tekiriiyo mwami Rubongoya tekiriiyo kitya let me tell you let me put it categorically clear nti nange kati mu capacity yange bwebanga bagenda kumpitira wano conversation eri uncoordinated tebaddamu kumpita let's tell Ugandans what it is. Mtasano kugamba the biggest problem of Uganda is our constitution. I don't agree. Listen, why don't you agree? I will explain system chije muronderamu. Kakati kubuza ekibuzo border between me and you. Singa bwogamba nti NRM bakalulu oyina capacity gojoranga nga secretary general wa NUP and other coordinators of yours to stop it. Achi kugamba listen, yes or no? Do you have the capacity? Yes, ate kati kugamba nateka kankubulire kintu. Fena Foundation ya Uganda ilimu article 1. All power belongs to the people. Obuyinza n'obuyinza bonna buli mu bantu. Bameka. So milioni na mu mwenda buyinza ki chotegereza mu no listen I don't talk like NRM. I am talking like a Ugandan. Ekikuruma kinuma. And the biggest problem with Jamurina is close anti-fair. We live on Mars. We don't live here in Uganda. Echikuruma kinuma. Edward yogena mu yenena. Orugudo rotambula ko omusoro
So I don't speak with national radio. I speak like it's okay. Supporter wa NRM. What's wrong with that? Mukampala my candidate is not an NRM. Antikati edakika neze tengezo kugamba kyekemu nti bwe tuba tuli ku radio wano twogere biyamba abana Uganda bito wanupo bito wa NRM bito kati byo bayamba kuma kalulu kabayamba bale kugamba foundation ya Gwanga ilimu article 1 all power belongs to the people kakati Museveni wavaye nagamba banziba president Kagame nagamba banziba buli omu nagamba banziba Dr. Besigye nagamba banziba ali mukomera bwe yali esimbo yagamba bamuba n'abalala bonna tujiriza abantu. Does that article subject to Ugandans? Because it says Bosoma article yagamba people shall have a right to determine who governs them. Does it apply free and fair election? Singo ulizo mpaka akasema mupoliza chekugamba. Does it apply to all Ugandans? Singo gamba tunosani oriko mwamseba iga ndange fena tugenda kuyetuye. Neka tugwata deko nori ya Kenya marori yako bichi nze nompo buko. Does it apply to all people? All power of the people. Now listen. You see, that's why the problem is it's about advocating for a constitutional. Uganda problem ya esimateka. Sina kuchusa constitution. Ekicha Uganda impunity. Bwana tagamba wako. Eteka ne tulina kati. Singa tuligoberera. Tusobola nakalulu akamazima na bwenkanya. Naku twatandisa ne kubulira nti faza Deus Dedit sekabiri achali mu buwambe ne wakwata amateeka abane kagamba nti gamuina eteka ligamba musawa na munana ayo kubera katono bishibya yogera ulusubira bya investigating chichote atachogera nga muna mateeka by investigating I mean please government a law is a law na ye tunuli obusonse bwacho cyakubo waliwo eteeka oli muna mateeka waliwo eteeka likiriza ab'ebyokwerinda mu balina kye ba investigating okusiba omuntu weeks 2-3. I mean, what are you talking about? I'm talking about the law. I'm talking about the law. I'm talking about the no, yagamye to why you investigating. I don't know namateka. Atubulire basinzira muteka ki okwata omuntu ne bamusiba a weeks 3 ngati banamuleta mu court namateka nacho nagamba uliswa le investigating. So obuzibu wa Uganda sebo simateka. Obuzibu simateka, obuzibu impunity. Bwana atagambwa ako kubanga singo bote buliwo buli omu yali badde subjectinga because the law says all should be equal before and under the law. Kizibu kya Uganda kyetulina kubanga ne bw'okyusa constitution n'oleeta reforms ezenkanawa bwe tuba tukyalina impunity kubanga for example teeka ligamba nti emuntu tezirina kuyingira mu polling station naye Kawempe baleeta emmamba si mundu zokka ne bayingizamu emmamba nibazingizamu emmamba mu polling station. So ekyo kikulagira ddala nti obuzibu wa Uganda etteeka ddyo weeriri yes. So etteeka ne bw'olikyusa otya as long as you have impunity you cannot solve the problems of Uganda. That is why we are saying people power. Manyi g'abantu obuyinza tubuze mu bantu. Ebitongole byonna bwe byekobaana against the people. Bannayuganda bajulizaawa article 1 all power belongs to us. Basalewo balonde bakakume era bakabanje ampiliza esawa zirisa nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.